Sebo Mwabirizi Moses Banja n'abakulu bonna abali eno, Mama Nabagereka, Bakatikkiro abaawummula, baminisita n'abakungu aba gavumenti eya wakati, bannaalinnya abalangira n'abambejja, abaami ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abakyali mu buweereza n'abaawummula, abalamuzi n'abakulembeze mu biti eby'enjawulo bassebo ne bannyama, mbalamusizza nnyo era nange mbeebaza okujja okuwerekera muzzukulu wa Kalibbala Fransiisi. Nina obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka watugenda okubasomera, naye kansooke obwange oba obwa gavumenti ya Kabaka namwanu n'abaana weebale kutambula n'Oweekitiibwa Nelson Kawalya emyaka 5. Nsaasira abaana, nsaasira ab'emikwano, nsaasira abaseenene, nsaasira abalotwe, nsaasira abaweereza ba Kabaka abaakolako naye. Oweekitiibwa Nelson Kawalya yafuuka minisita Mmengo mu 2002 era n'abeera minisita w'ebyobulamu okutuuka mu 2013, ate mu 2013 n'abeera omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda okutuuka 2019. Obuweereza Mmengo bwetaaga kwewaayo, kyokka ate mu myaka egyo egiyise ng'egyo Oweekitiibwa Kawalya bwe yafuukira minisita, obuweereza bwali buzito nnyo, ndowooza n'okusinga kati. Obwakabaka bwali gye buddewo nga ne betukolagana nabo ab'ebweru oba bannanikako nga batono. Kale tumwebaza okwewaayo okuweereza. Abantu bonna bw'oyogera nabo baba obawuliriza, beenyumiririza mu Bwakabaka. N'ekitiibwa ky'Abaganda tukiyimba, nawano tugenda kukiyimba. Wabula ekitiibwa ekyo tulina okukikolerera nga tuweereza mu bifo eby'enjawulo ebyetaaga obuweereza. Era bw'olaba Buganda weeri kaakati, omanya nti kivudde ku bantu nga Nelson Kawalya ababadde abamalirivu okuzza Buganda ku ntikko. Era nze ndowooza nti ebyafaayo bya Buganda bwe biriwandiikibwa mu dda biriraga nti Obwakabaka okusobola okuddawo ate n'okuzimbibwa ku mitendera egy'enjawulo kyesigamye nnyo ku buwagizi, obunyiikivu n'okwewaayo kw'abantu ba Kabaka ab'ebiti eby'enjawulo. Abamu nawano bwe bali era mubalabyeko, era omutundu ebyo era tumwebaza nnyo. Ab'enseenene babadde wano ne batujjukiza nti Buganda etudde ku masiga 3. Waliwo olulyo olulangira Omuvakabaka, waliyo ebika ffenna mwe tuva, ate n'abaami nga nze n'abalala nga mmwe abatambuza emirimu gya Kabaka. Awo nno ffenna tusaana okuba abanyiikivu ku nsonga z'ebika byaffe, olwo Buganda ekumire bulungi. Si za abakulu ba kika, abakulu ba kika babeera bakulu kukulu, naye emirimu gy'ekika girina kutambuzibwa bazzukulu. Nelson Kawalya abadde ayagala nnyo ekika kye era akikoleredde nga bwe muwulidde.
mu nkiiko kunyweza obukulu bw'ekika byonna bikoze n'ensonga y'omutaka Kalibalo omuto bagyogeddeko. Omukulu mu kika alina by'ayogedde ku ddiro lya Katikkiro ekkooti ya Kisekwa, ebyo sigenda kubyogeraho, naye ky'amalidde alabye nti embuga ekola bulungi kubanga yasazeewo nti ndoza ye mutuufu. Nsaasira nnyo abalotale baweereza obuterekaamu kyekituufu awatali mpeera. Omuntu asinga obulungi yo yakola ekintu ky'atagenda kufunamu. Abalotale bakikola era abadde agala nnyo olwotale. Mwami Emmanuel Katongole mukoddomi wange omulabirizi bbanda amuyingiza mu lwotale, nze sigenda kulangirira nti genda kuyingira, togenda kufuna mukisa kunnyingiririzawo. Nange kabaaji akakuharisi kalina era tuli basanyufu olw'emirimu gyonna gye mukola egirabibwa buli muntu, naye ku ludda eyo tumwebaza nnyo. Kaakati kankoma nsoma omubaka bwa Mukama wange Ssaabasajja Kabaka. Nnaku z'omwezi 19 Desemba 2024 omukyala Annette Kawalya Lubaka munnaffe amawulire g'okufa okw'ekibwatukira okw'omwami weera mukwano gwaffe Wannamadda Oweekitiibwa Nelson Kawalya gaatukubye entukwe, naddala nga twakamala okubaweereza obubaka obubayozaayoza ku mukolo gw'okujaguza emyaka 50 mu bufumbo. Kitalo nnyo nnyo. Tukusaasira nnyo wamu n'abaana, abazzukulu, ab'eŋŋanda n'emikwano olw'ekikangabwa kino ekyaguddewo nga muli wakati mu kujaguza. Mu ngeri ey'enjawulo tusaasira omutaka Kalibalo n'ekika ky'Enseenene olw'okufiirwa omu ku bakuza b'omutaka. Tubeegattako okukungubagira omuntu abadde ow'enkizo ennyo eri Nnamulondo n'Obwakabaka. Yakola nnyo mu kitongole ky'ebyobulamu era yateekawo enkolagana eziwerako n'ebitongole ebirala. Kino yasobola okukikola newankubadde ng'Obwakabaka tebwali na nsimbi. Ekiseera kye yamala ng'akubiriza olukiiko lwa Buganda yakuuma ekitiibwa ky'olukiiko era n'alambikanga bulungi abateesa. Mu bulamu bwe abadde omuntu omwesimbu, omukozi, omwetoowaze era awa buli muntu ekitiibwa. Ekiseera kyonna tubadde tumwebuuzako ku nsonga enkulu nnyingi. Aweerezza ng'omukulembeze mu bitongole bingi ebyamba abantu naddala nga Rotary era abadde omukristaayo omugundivu mu kkanisa. Abadde kyakulabirako kirungi mu bukulembeze. Tumusaaliddwa nnyo. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu gyonna gy'amukozesezza. Tubasabira mwenna Mukama abayise mu kaseera kano akazibu. Nasaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri